tambuza obubaka buno n'okulabula kuno n'amagezi gano gatuuke eri buli muntu yenna naddala ba asola abakola mu nnyumba z'Abawarabu, bakadde baabwe, ba boyfriend baabwe, mikwano gyabwe, buli omu yenna alina okumanya ekintu kino kubanga okwerinda si buti. Biseera bingi tulemereddwa okuyamba baganda baffe nga bafunye ebizibu olw'ensonga y'obutaba na information emala ku baganda baffe abo. So gano nkuwagaabuwa amagezi nti nga tonnafuna buzibu weerinde ne information, manya nti enkya obuzibu bugenda kujja. Leero oli mu ssanyu, enkya tomanyi bwe gunaabeera. Leero essimu eyo girina enkya bayinza okugikugjako. Gano ge magezi gempa buli muwala yenna ali mu nnyumba okwewala ebinaddirira enkya nga tukunoonya naye nga tetulina we tugenda kukola ki kutandikira, kubanga bannaffe bangi be bajje ku masimu ne babagalira ne mayumba g'Abawarabu naye nga n'ennamba z'ababoosi baabwe tetuzirina tubalaba bulabi bifaananyi, n'oba nga obadde onyumya n'omuntu ne bamuggyako n'oba nga tokyalina kyakkola. Kati okwewala ebiringa ebyo otuuke kubonaabonera mu nnyumba nga teri ayamba, nkusaba ggwe wennyini weenyigiremu. Omuntu gw'osinga okunyumya naye nsaba omuwe. Bw'oba oyina osobola okufuna access ku ikamayo ogikuba ekifaananyi oba passport ogikuba ekifaananyi, enamba ya bosi wo n'amannya ge, enamba y'abaakutwala, enamba ya agent wo ne woofiisi ekuvunaanyizibwako, osobola okubiwa abantu bootera okunyumya nabo, abantu abo abasobola okutegeera amangu nti tokyakommunikatinga. Okitegeera nti ne bw'oba ofunye obuzibu agenda okutuukirira Kawuvini Kayanja nti munnaffe bamujja ku ssimu takyakommunikatinga, bamuggyeko essimu asombye okutugamba nti bamukubye, ono ampeereza enamba z'ababoosi bo, ampeereza enamba za woofiisi bo n'abaakutwala n'enkola ekisoboka mu budde. Naye bannaffe bangi balemeddwa okuyambibwa, babakubye kasita bamuggyako essimu ng'oyo tumwerabira. So okwewala ebyo nsaba weenyigiremu. Boyfriend bw'oba okwana omuwala akola mu nnyumba, bw'aba girlfriend wo, bw'aba mukyala wo, bw'aba mwana wo, twenyigiremu okubeera ne information ebakwatako wawe bakolera ebifaananyi byabwe, ebifaananyi bya passport oba ikaama zaabwe, ikaama ze ID ze bakozesa eyo mu mayumba mu nsi gye bali, ID zaabwe. Beera n'ennamba z'abamutwala, beera n'ennamba z'ababoosi be. Okwerinda si buti, leero mu communicating enkya bamuggyako ku ssimu. Okitegeera baana bangi abafunye ebizibu leero ne mubanga museka, enkya n'afuna ebizibu y'omuwala bw'amuggyako essimu. Bw'amuggyako essimu communication yonna eba eweddewo. Ate gwe naawe tolina nnamba z'ababoosi be, tolina wootandikira. Nange n'onnumba ng'ondaga kifaananyi kye na nnamba yate etayitamu. So tusaba mwenyigiremu mwenna. Bw'oba ocommunicatinga n'omuwala ali mu nnyumba, fuba okulaba nti omuggyako ebintu ebyo obeere nabyo for safety, enkya ekinaabeerawo. Muggyeko ekifaananyi kya passport oba ikaama, ebintu ebyo beera nabyo. Enamba z'ababoosi be za makulu nnyo, enamba za woofiisi envunaanyizibwako za makulu nnyo, enamba z'abaamutwala nazo nkulu. Okwewala baganda baffe kati be tubadde nga tucommunicatinga nabo naye nga tetukyabawuliza, n'abalala kigambibwa nti baafiire eyo. Okiwulira bulungi. Tofaayo bamuwala ali mu nsi ki kubanga ebizibu tebimanyi nsi nawa. Maama bw'oba wasindika omwana wo ku mawanga naawe kakasa nti obeera n'ebintu ebyo. Enkya omwana bw'abeera nga takyakommunikatinga, kitwanguyira okukubira boosi we n'amanya nti omwana ono ddala afunye obuzibu, yamuggyeko essimu naye tukimanyi nti amulina. Kituyamba okulwalaatinga woofiisi emuvunaanyizibwako mu nsi eyo nti lwaki omwana takommunikatinga, asembyeyo tugamba nti bamukuba. Okiwulira? Naye omwana afuna obuzibu nga tetulina we tutandikira, kyokka abadde ne banyumya nabo nga bali awo banyumya bunyumya, tebalina na information emukwatako. Mugezeeko okujja ku baganda baffe abo information, kubanga obuzibu gye bakolera bugwe essaawa yonna. Nsaba twegattire wamu okulaba nti tuyambagana okutereka information. Omuntu oyo omuwala oyo communicatinga nnyo naye, leka kibeere ky'amagezi gy'oli okumuggyako information emukwatako. Boosi we gwakolera yaani, akuwe kanamba ke, woofiisi emuvunaanyizibwako, baani abaamutwalayo. Ebintu ebyo bitereke, enkya tujja kubyetaaga kubanga ebizibu by'omu Buwarabu tebiragaana. Leero communicatinga naye enkya bamuggyako. Okitegeera? Kijja kutuyamba nnyo naddala ffe abali mu sisitimu y'okuyamba abantu. Sibagambye kubikozesa bubi nti bw'oba tomulaba ku layini naku bbiri kola ka audio tambuze passport ye n'ebintu ebyo. Tuukirira nze n'abantu abali authorized okuyamba bamanyi okukozesa ebintu ebyo, bajja kukuba amasimu, bajja kukolagana ne poliisi n'ebirala okulaba nti bayamba omuntu oyo gwe bajje ku layini. Mukitegedde? Tolinda bizibu kugwa ku papa. Information y'omwana akola mu nnyumba olina kwekuuma nayo.
ali mu nnyumba ki ali mu kitundu ki abeera ku kyalo ki ekifaananyi kyo kirina olina ikaama oba passport ye enamba z'abazadde be oba abamutwalayo zirina enamba za ofiisi envunaanyizibwako mu nsi gy'alimu zirina eyo ye information ejjudde eba ku muntu oyo ne bw'aba afunye obuzibu nga bamuggyeko ku layini tukuba bukubi ne tucommunicatinga ne tukwatagana ne poliisi n'emuyamba era kyabuvunaanyizibwa ne bw'onaabanga oli boyfriend omwana oyo okwana mukwana obanga mweyagala n'obeera ne information yeeyo girlfriend wenca bamuggyako ku layini onaatandikirawo ebyo mwekuumye nabyo bisinga nuduzi n'okusaba ssente kubanga oba ogenda kusevinga bulamu bamaama bataata ne babulaza ne basista babaganda bafa bakola mayumba eyo yengeri yokka gye tusobola okubatangiramu okubuzibwawo kubanga bwaba taba ku layini naku 2-3 akasimunze Calvin Kayanja banka kubirawo nti omwana ono lwaki taliiko boss nanyinyonnyola bwagano ogikwata nkolagana ne poliisi kubanga enamba za wano za njawulo zibaako woobeera bagisa mu system zibaako woobeera na buli kimu tebazikyusakyusa nga ze Uganda mukitegeera bulungi mbakubiriza ffenna twegatte wamu okulaba nti tucollectinga information ate tugikuuma ebeerenga ya kyama ey'abaganda baffe bali mu mayumba betusinga okunyumya nabo omwana enkya bw'avaako we bamudisconnectinga kireme kubeera nti oyo tumufiiriddwa tolinda bizibu kubeerawo gwe maidi asobola akola mu nnyumba y'omuwalabu okugaba information yo eri abo abantu b'osinga okulagana nabo okitegedde abagenda okumanya amangu nti ofunye obuzibu ate naawe nkukubiriza bw'ofuna omwana ng'alina obuzibu ky'oba osooka okumusaba musabe namba ya boosi we musabe namba z'abantu abamutwala bw'aba alina ekifaananyi kyakikuwe bw'aba alina ekifaananyi kya ikaamu oba password ya passport akikuwe ntugirira Calvin Kayanja omulimu ogwange kulaba nga ntaasa baana bafiira ku mawanga twako okulaba na Uganda bafiira ku mawanga ffenna twenyigiremu ku lw'ensi yaffe tambuza vidiyo eno etuuke ku buli omu abeere n'amagezi ago agamanya nti information y'omuntu kikulu nnyo nti leero munyumya ebizibu by'omu Buwalabu tebiraga enkya bigwa naye omuntu oyo bw'oba omunyumya naye omwana akola mu nnyumba kakasa nti akuwa information ye gwe mukwano gwe neighbor we baana bangi muli ba neighbor naye temufangayo na kwewa information mwajja na company emu temufayo na kwewa information z'ababoosi bammwe enamba ikama bifaananyi bya passport bw'oba ofunye ebifaananyi bya boosi wo kikulu nnyo funa abikuterekera oyo gw'osinga onnyumya naye asola mu kimanyi kakasa nti famire ye eba nabyo tubeere n'obuvunaanyizibwa ku mirimu okulaba nti bannaffe tebabuzibwawo nga bwe kiri mbaagala nnyo amanya Calvin Kayanja geganga kanamba kange weekali awo onkoonako ng'olina kizibu sitera kunyumya na kukyatinga kuleka ng'olina ekizibu ng'oyagala kukuyamba nyambira bwerere ku lwa Katonda n'ensi yange namwe abayamba mbeebaza nnyo naye nga information y'omuntu ne location waali kikulu gyekuume nayo tusobole okutaasa baganda baffe ababonaabonera ku mawanga. God bless you. I love you all.